Nkubulira Adija nze ngamba tubikozesa myaka. Esuka kwebaka ne boyfriend. Nagambe no njagadde nga bingi n'omugamba bibyo bitwala okitegeera kati ye yansabanga ebyo ebintu nti oba njagadde kino ng'ayina ebigendererwa bye ebirala. Mbimanya nti namala funa buzibu. Nina obulwadde obwannuma Adija. Nalwala nga sibuyinaako na idea. Era bantu bakulu be bannyamba. Kati gwe wategeera otya nti omuwala ono ali mu laavu ne bbaawo? Kyatuuka ne kyeyoleka buli omu akimanyi. Ku mulimu we tukolera. Kubanze saaliyo ku mulimu. Yajja yaŋŋamba. Kaakati obulwadde bwe banjijanjaba obwannuma. Ye yali ensibuko. Bwe banjijanjaba nali sikkiriza nze ng'omuntu bantu bakulu be bantwala we banjijanjabira. Omukyala oyo eyanjijanjaba yali mukadde in fact yafa nofa. Yaŋŋamba ekintu kimu yaŋŋamba gende woyo mukwano gwo. Nali awo sinnatabuka nnyo naye nga mbiwulira baŋŋambye n'obulwadde ye yabuviiriddeko. Awo wali otandise okuwulira nti omukazi ayagala bbaawo? Na ku mulimu naye ng'agaba naye abantu. Nze sola kwagala bbaawo. Biki nga mwagaza kibiki. Kati ani yasooka okugamba nti mukwano gwe ayagala bbaawo? Bantu ne baŋŋamba n'okuŋŋamba olaba olw'eggulo. Dda mu kifo wekiti ne bwekiti ojja basanga ne mbasanga ne sibikiriza nti tulina omulimu gwe twakoze buli omu nga mbuzaabuza. Tubadde tugabana ssente. Kati awo omaze okulaba engoye ng'azisazeesaze obukyabusazeesaze wakola otya? Era naziteekawo kuba omukyala yaŋŋamba tobyambala bikwate obiteeke wali obyokye byonna byojjeeyo toddamu okwambala ekintu kyonna bikwate obiteeke wali just mbadde njagala omanye bingi ebyajja nga bihapeninga bingi. Ku byo bye biriwo ebyasinga okumenya omutima? Adija ebintu ebiri spiritual bizibu. Oyinza obutanyonnyola buli kimu mbeera gye wayitamu kuba biba bikunyiga omutima kuba ebyo byayita in fact nagezaako byerabira kuba we nafuluma ne ŋŋamba nagezaako mulaga nti nkuwadde buli kimu ekyange naye era teyasiima yayongera kundaga mutima mubi. Yankola ebintu bingi Adija nalwala nze tewali wa famire yange asobola sonyiwa oyo omwana. Kaka seena zigenda werena bali bonna yaŋŋambirawo nga yakamutwala nze gundi nga nakwatidde ku musajja tosigaza okulogera omusajja bayira weera kyekintu ekyo kyakkiririzaamu mu bulamu bwe buli muntu alina eddiini kati eyo yeddiini ye omutwe ne wegumuluma agamba bandoze. Kati wano batandise bakubuulidde nti oli mulwadde bakuloze bakujjanjabye oddayo boyfriend n'omukubira kasimu noyogerako naye? Nedda namusanga nedda ebyo byonna nga byavaawo kati oli yamwefunza ali bw'ati naye kale nga ngenda nfuna ebirootorooto mu kumwefunza tonnyonnyodde yamwefundizaawa kubanga nkomye wano ng'oli mulwadde ku mulimu nga nze olwo that time nali sikola nze nga sitambula kujja kunnassa kola era nga ŋŋamba kuba naye yankubirako ko gamba ono mukwano gwa neesibako nnyo baawo olwo nga tebinnagenda wala naŋŋamba neesibako nnyo ate bino ebintu byakuyiriba bajja mukwata bamusibe gyenzira jadda oba okitegeera awo ng'akyalimu akasala ekkubo kati ankite bankubira in fact ndina kunnassa ne baŋŋamba ogenda bweru saakibiriivi nga saakikkiriza ne ŋŋamba weeks 2 baŋŋamba ebyebweru passport wali ogitutte kugezesa nga womanyi waliwo depression gyobeeramu noga akangezesa kino yadde nali nkyagala before ne ŋŋamba nga ndaba waliwo abantu besikyagala tunuulira nsobola bakola ekikyamu oyo omwana naye nsobola omukola ekikyamu n'engalo zange ne ŋŋamba bajja kunsiba nga sijja kulimba Adija saayinaawo bulumi bwa musajja omanyi waliwo ebintu ebitutuukako nga bagamba si olumu obudde bwoba oyonoonye n'omuntu kikulu oba bukuluma naye omwana oyo yandisappointinga nnyo. Ife tujja kubitegeera byonna abaana abali ku kyeyo wendeeta story wano nga mutulaga muli bulungi nnyo era nga mugamba nti story tukoze eki tuzifumbye kati mujja kubyogera byonna tubitegeere. Abalungi abali ku HK Media yenze Hadija Kigozi
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nine baby girl wange ono olunaku olwaleero abadde mu kiyumba. Omwana abadde mu kiyumba okubanga afaanana bw'ati. Obadde wabweru e Saudi? Mbadde wabweru. E Saudi waliyo abali ebweru? Bangi nnyo. What? Yes. Ogenda atubuulira emirimu gye mukola ebweru olunaku olwaleero. Bannaye mwebale kutulaba, mwebale kutwagala, mwebale kusubscribinga. Yenze Hadija Kigozi. Waba oli mupya ku channel eno nyiga akagamba ako ka subscribe okubeera ng'otweyungako. Waba oli ku Facebook, ku Instagram, ku TikTok, ku Twitter, beera ng'otufollowingako bulambalamba. Insanyusa okukulaba. Kala Hadija, you look nice. Thank you. Waliwo nalabanga bakala katabi ki? Abo sibafaako ennugu yebaluma. Naye olabye buli wobeera ng'oli mulungi. Ebiruma ababi kubanga ku internet bangi. Kati buli bwobeera ng'oli mulungi, they attack you. Kituufu naye nga olabika bulungi. Thank you. Welcome. Mashallah. Alhamdulillah. You have to be proud of your beauty because you are beautiful. I am a very beautiful woman. Chovola siyomba na bantu bensinga bulungi. Era bw'olaba nvuddeyo nenzija nenkwatakinga mbutufu oba osusse nnyo naye nga ebyo by'okunvuma wabimanyiira ate n'abakazi abalungi tebayomba mazima ate ne ku internet kuno bakimanyi nti era sibisobola abali ku HK Media. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh abasiraamu mwenna gye muli ab'enzikiriza endala mukama waffe yeebazibwe. Amannya gange mpitibwa Julie Baka. Yes. Julie Baka? Baka. Baka. Yes. Nga bw'onoogamba nti nze B-A-K-A. Baka. Kale erinnya lya kitange lya tata wange. Baka ye Bakaawa naye. Galinnye Baka. Yes. Kozi nze ndi wafumbe ndiwe wa Walusi ndi musukulu wa Walusi. Kati nze linnya lya kitange naye nalisalako. Neryanguyi erikisobola okwanguyira abantu sirimalaayo. Nasomako kono omwana gwe bayita Baka. Nati kisinziira. Erinnya osaze kulinnya kinzo wange tatange bamuyita mwami Bakaawa. Kati nensalawo ndireete nti Baka Julie linnya lyange lya ddala. Okay. So tukuyinaako buzibu tukusanyukidde nnyo ku HK Media. Oba leero ogenda kunnimba ki? Omanyiza abaana abawala njagala nnyo okunyumyamu nabo naddala amanyiriranga ggwe. Webale kusimu banyirira. Tewakiririzaabo. Nyinza oba sikiraba omanyi omuntu yakulaba n'agamba. Ba boys tebakugamba. Abaana bafalawo awo bakiina. Asobola bayina kyakwagalako nagamba olabika bwoti olinga malayika nga akulimba. Wakati muli oba owulira ki? Naye kyensinga okumanya gwe ng'omuntu oba wekkiririzaamu. Yes, osobola okwetunuulira n'ogamba yes. Kati ekyantwala Saudi. Kweno yonna Beauty Joy na singa oli mu bufumbo. Ekyantwala Saudi. Eyo mbozi ndala muko nayo. Nyumiza. Yes, tugenda nga tugenza okyusa obulamu. Nali nakirowoozaako dda ekyokufuluma eggwanga. Naye ekyantwala waliwo embeera gye nali mpitamu that time. Eyampaliriza nengamba kankole ki? Kaŋŋende. Omanyi ebiseera ebisinga ebeera heartbreak toŋŋamba yeeyo. Era byekuusa ku bwe bityo. Bakumenya omutima si musajja ye yammenya omutima. Ani yakumenya? Bana abawala betusanga abali ivombulamu. Abana abawala muwala ye yammenya omutima. Girlfriend wo? Nedda. No, I mean yali like mukwano gwe. Auntie your girlfriend wo? Yes. Nanti abalala bakitegeera bulala. So yo. Tugamba yali mwana wa buwala. Natuukanga nyina embeera gye mpitamu. Nenjagala mulage nti ebyange byonna kambikuwe kamuvinge on with my life. Otegeeza ki? Nyonyola bulungi njagala abalina emikwano bagitegeere emboozi mpanvu Hadija. Empanvu kyekituufu. Empanvu ne kale nalina mukwano gwange natwala boyfriend wange. Byali biwanvu nnyo kale byali. Binyumize eyo y'emboozi yennyini entuufu etuleese wano kubanga ebyekyeyo byo tubiwulidde nnyo. Kati njagala osooka ombuulire eno. Omuwala yakola atya? Omuwala twali ba mikwano. Ng'emikwano we gibeera bestie. Omuntu asobola okwambala olugoye lwo
omuntu asobola nga mukwano gwo just no nga mukwano gwo kuba oyo okumanya yali mukwano gwange nga nsobola okwemala mu nekyo nnyina nti ne wemba nnyina omutwalo kubanze that time nali musingako wali gweri ebiseera okola mulimu ki ku Nasa Road nga tukolera ku Nasa Road awo ku Nasa Road tukola ebintu bingi binding designing bingi nga tukola naye yali mukwano gwange nnyo ne mufuna ne tubeera naye nga tuli ba mukwano obeera n'omukwano nga guseka Adija naye nga tomanyi kyakulowooleza nebaza Katonda sijja kulimba the moment when sensingako any bad energy mu muwala sikuzaako mukono olaba Adija n'emikwano gino gye tubeeramu kye ngamba omuntu ali eyo weegenderezanga nnyo emboozi ne bwe muba mulina omuntu mukwano gwo zaakunyumiza ebintu ebimu baba babitegeeza ffe tuba tumanyi akyogedde bwogezi kyekiringa we naabeera n'omukwano awo noba naggamba jangu tugende tukole kino oyinza okitwala awo nti oba abadde asaaga omuntu nagamba oba jangu tugende masaba oba tugende tubbe noga ye naawe baba babitegeeza oyagala nnyo okubba naye ng'aba akitegeeza kati mukwano gwange oyo nali naye nga mukwano gwange yes ayina advantage gye yateekinga yali mukwano gwange nga jje wange nga ngende ewuwe kati weyatandika okujja ewange n'abeera nga jje wange byannako Adija mbadde saagala bigenda nnyo munda kuba binakuwaza abaana ab'obuwala babi nnyo wabula kye neebazaamu kimu kyokka yansomesa ensi eno na buli mwana ow'obuwala nze Adija omwana omuwala nkoma kuseka naye nekikomaawo yansomesa buli mwana ow'obuwala ku nsi kuno yakola atya akoze ebintu bingi yakola ebintu bingi natuuka neŋŋamba kamwesonyiwa kitegeera ngende ntambuza obulamu bwange even byannyanguya n'okunnyanguya naye nga ndaba sitefininga kuba nali nsobola omukola ekikyamu nobeeranga bano bennawulira mbu yagalira boyfriend n'omuwala mu nnyumba n'abakumako omuliro omanyi Adija bw'obanga waliwo omuntu akola ekintu nga bw'oba tosobola kwekontrolinga nnyo osobola omutta n'omujambulamu w'ensi eno ng'ogenda mutta omugyewo nga tewalina gwe weebuuzizzaako n'ekirungi nnyo okuba nesengawo omutima gwo kuba nze bantu bangi even ne famire yange banneewuunya waliwo n'emikwano eginneewuunya ne baŋŋamba Julie oli muntu mulala nnyo kuba nze singa nali nze nandikozewe nti kati omuwala yakola waliwo abawala abajoozi yatwala omuntu ku budde obwo eyali boyfriend wange naye ate nga mu kumutwala sigamba nti yajja n'amukwana n'akola ki ayina ebintu bye yakozesa ebiri spiritual kati gwe byebintu wabiraba otyo oba wabisangawa nyina nanti obuzibu nange bwe nnafuna Adija nedda olaba tulaba abantu nga boogera waliwo stories abantu ze bakola kati bw'oba tekituukangako twawuliranga edda nti taata yeebase ne muwala we biki kati bw'oba gwe tokirabangako tosobola lowooza nti gyekiri mu ggwanga tosobola lowooza nti gyekiri era oba ogamba nze nange nze omu ku baalipo nga waliwo ebintu byendaba nga ku bbaluwa za mulongo babiri biki nga ngamba baba bapanga bisitore byabwe okitegeera Adija waliwo ebintu ebitutwala okukola ebintu nga tetubyeyagalidde olw'obulamu bw'ensi eno yes kati nze nali simanyi kyennyina nali ne mukwano gwange nga nseka naye nga ne boyfriend wange gye yansasulira okulya emmere nga ndya ya mwezi ng'agenda n'agamba mukyala gundi aŋŋambye kwegamba even yali ampita na mami omuwala nga mpita mami oli amuyita dadi oyo mukwano gwo nkutidde Adija nga mpita mami wange zari no nga mpita na mami like olwaki yakimpitanga
bye namubeererangawo. Omuntu gwe ssezaala tosobola kumpita no kale ate ng'olina mukulu. Nedda mu budde obwo Adija tosobola mmanya, tosobola mmanya. Abantu mmanya. abeeyisa bimami I don't trust them. Tuba bato olumu Adija nga tonnamanya. Bagamba buli kintu ekikutuukako mu nsi muno kiba ne kyekikuyigiriza. Kati nze oyo omuwala yanjigiriza nnyo ebintu bingi. Ye muwala ataswa bannaye Adija nze ne bwe mbeera awo ne bwe mba nsaba. Nsaba Mukama taddangamu okunsinkanya omuwala ng'oyo. Mu bulamu bwange bwonna paka we ndiva mu nsi muno. Ye muntu gwe sisobola kusonyiwa ne we mba nzisa ogw'enkomerero wali. Yadde embu bino Katonda atugamba tusonyiwe. Sisobola musonyiwa. Ne we mba nzisa wali ogw'enkomerero. Omusajja yanditutte Adija. Adija abasajja tubasanga nze ndi mwana muto ate awo nalina mwana muto era nkyali mwana muto nsobola okufuna omusajja yenna emikisa gyange gikyali ki open. Yes omusajja otwala era namugamba singa wajja n'ongamba kuba nali nga mukwano gwo gwonyumizako bino bane empulya njagala genda bweru okitegeera namugamba singa wajja n'ongamba oyo obbaawo nno mwagala nimugana ndi kugambye wuuyo ne mukuwa n'otankola byonkoze mbulamu. Adija omuntu akupulaningira okutta omulundi ogusooka ogwokubiri ogwokusatu oyo aba muntu kyadija gwosobola omusonyiwa kiba kisinga waliwo ekintu wetugamba oba yakikoze tamanyi mbutamanya naye ate bwe kisukka mulundi ogumu omuntu oyo aba takikolera mbutamanya. Omuwala oyo yennumya nnyo newe mutunuulira bwe nti ate nno yeekaza abo abawala Adija simanyi oba bamanyi baba beekaza nayimirira yayimirirako mu bantu nga bwomanyi Nassaroad I think you know. Yayimirirako nangamba nze namwanje Sala. I'm sorry to mention her name. You never wanted to mention. I'm sorry. Yayimirirako bwate bwe yakyogera nga nakwatidde okulogera nga nakwatidde okulogera omusajja tosigaza. Banayo n'omusajja ndabiri ola wengeza akabina. Which is okay nze nali sifana kubanga nali ngenda muleka nze omusajja naye sigwe nkyaliko kyekituufu. Naye anti no friend wo yamuyina. Ate okugenda okutegeera nyina embeera gye nayitamu nyina obulwadde bwe nalwala. Kati wategeera otya anti no boyfriend wo yebaka ne best friend wo? Nga naye akyeyogerera. Ani yali akyeyogerera? Omuwala omulenzi ng'agamba ki? Omulenzi kati nga neekweka n'okunneekweka akola bw'ati. Kati njagala olunviire ku ntono. Nali maze oyo omusajja nali maze naye emyaka twali tugenda mwena. Yatandika atya okukyuka? Yatandika kukyuka ebitategeerekeka. Nga mboggolera nga tekibanga nawo n'atandika okukyuka nga omanyi omuntu atategeerekeka. Adija abantu babi ate ebintu gyebi. Sikukunenya asobola okuboggola. Mugana tufudde ani akikoze nga tokirabanga nako. Natandika okukyuka nga simutegeera ne muleka ate obudde nali njagala okufuluma naye nga tekinnambeeramu nnyo. Bwe natandika obitegeera nalwawo kikkiriza. Yate twali mu lockdown. Lockdown awo omanyi we yali ey'amaanyi. Omuwala oyo nga tewali yes exactly. Kakati munnange omuwala oyo nze ngolabanga ntambula n'ensiba sukaali n'ensiba mukyere n'enkola kino entambula okuva ku Ntebe Road n'entambula ne mutwalira ekyokulya. Yalina boyfriend nno n'obudde obwo nga naye ampita mami nga ne wemba nnyina mutwalo nga manyi n'okwegayirira boyfriend wange nyamba ompeeyo omutwalo ngowe mukwano gwange. Yambuuza nako naye emikwano gyo gy'obeererawo gyo giri kubeererawo mu buzibu. Mister omusajja simunenya. No ku bintu byempiseemu. Nyina ensonga lwaki simunenya Adija. Ogenda kubanenya. Embanenya naye ate kale ombuulire mbiwulire bulungi. Adija mbanenya naye embeera gyempiseemu. Waliwo okulowooza nti olina kunenya musajja. Siina munenya naye kuba yayingirira kyatamanya Adija. Atya oli kaŋŋambe tategeera nekyalimu takimanyi. Otegeeza ki? Omuntu agedde ku makya nakwana best friend. Teyamukwanako. Batuuka batya mu mukwano? Kati ojja sinno oli bamukyusa bwongo tategeera.
teyategeera kye yagenda nedda Adija toseka omwana ono baka kiyinza okulabikira ng'ekyokuseka naye kyekyo kyensobola nyinyonyola ntegeere baaloga muloga ekyo nyinza okugamba wategeera otya nti bamuloga okusinziira ku kyantuukako kubeera oli omusajja yamwegwanyiza lw'ebyo bye yagendamu yatandika atya okumuloga oli yali ajja ewange kakubulira okumanya oli omuwala yatuuka nga yatwala engoye zange katomanyi ng'azitwalanga oyambala olugoye nagala luno ndwagadde n'atwala kweyazika nesuuka gy'osulamu n'atwala bane waliwo ebintu bye tukozesa nga tuli basiru naye egi gye tubeeramu nagambe nesuuka njagala nina omugamba twala naye ng'ozisuzengamu ne boyfriend wo n'abakusinga obukulu bakyayina abantu be beesigayinisa kyawe nkubuulira Adija nze ngamba tubikozesa myaka essuka kwebaka ne boyfriend nagambe eno njagadde nga bingi n'omugamba bibyo bitwala okitegeera kati ye yansabanga ebyo ebintu nti oba njagadde kino ng'ayina ebigendererwa bye ebirala mbimanya nti namala funa buzibu nina obulwadde obwannuma Adija nalwala nga sibuyinaako na idea era bantu bakulu be bannyamba nakwatibwako okugulu nekunnuma nga sikuyinaako idea in fact that day nali ngenda gena ne mu ddwaliro nazuuka nga ngenda ku mulimu omukyala naŋŋamba nali mugulako awo kaduuka ne mugamba okugulu mpulira kunuma sola kolaki sisobola kutambula naŋŋamba kwabadde ki ne mugamba simanyi naye kunnuma aluma kulimu obumyansamyansa inno bwente bwenzijja okukitegeera wano nali mbiraba nga mbuusabuusa nga ŋŋamba anga n'abantu boogera bingi nga yanneesooka nno mami omanyi eyo gye tukolera that time nali sikola nga yajja kunnasa atambuza ebigere n'akola ki mu lockdown najja n'akola okitegeera kati awo we yamufunira n'abantu eyo bampita gundi boyfriend wo bamuyita bawange nanneesooka ne ŋŋamba ebyo weebityo ne mugamba ye dadi wo takyankubira ku simu ennaku zino sikirabanga nakisya tekisoboka ne mugamba simanyi oba yabaaki oba obuno wali tobeera wamu ne boyfriend wo nali mbeera naye yalina omukyala nga yagenda bweru that time nga mbeera naye kyenamwagalako wali awa respect oli omukyala eyakola ki eyagenda nze naafuna wanteeka ewange nampangisiza nanteeramu buli kimu everything nakinteeramu nagamba sisobola kutwalawa eri oli gye yali abeera omukyala nga yagenda bweru ne mugamba okay kati nga omanyi waliwo we nabeera ngaawe ne mugamba todda wakagendako wa eri ewuwo okitegeera nga njagala mu space ng'omwana ow'obuwala njagala kubeerawo ng'omwana ow'obuwala space eyo toddangamu kugisaba no ase space eyaleeta obuzibu ajenga simanyi naye nga se space eyaleeta obuzibu oli omuwala mutima gwe bwato bwali nze njiyita na sitaani ya ku nsi infact ne bwe mutunuulira era ŋŋamba we mulaba n'omuntu ŋŋamba bambi singa tamuyisa bubi kuba mulaba everyday asobola n'okwekaza najja n'akubuuza oli otannyabu abaana b'obuwala Adija beekaza abo abantu bwe batyo njagala okukakasa soon or later bagenda kiro zaako the moment omuntu wakutreatinga nicely n'omulaga empisa embi oba n'omulaga omutima omubi kikirizo kigaano olinawo ogenda okutuuka okisasulire tasobola butakisasulira bakoze ebibi be bangi ate yake waliwo abantu olaba Adija gye tukulira nayo nsonga yanjawulo okimanyi waliwo Adija ku nsi buli omu ku nsi kunalina eddiini gyakkiririzaamu nga bwolaba nti oli mukyala muisiraamu okimanyi waliwo omuntu ye nga akkiririza mu kuloga kokka kati oli omuwala olwaki at the first nagambye twegenderezenga nnyo mikwano gyaffe ebigambo bye batugamba nga tuli nabo oba amanyi asaaga ebiseera ebisinga kubanza oyo omuwala yaŋŋambako mbirabye wano ng'amaze kunkola byakoze ki byankoze yaŋŋambako naye Juli oyo boyfriend waakwagala nnyo nyina wenjagala nkutwale omuloge omwerabize n'obwo obwana bwa busuule mu kyalo ne mugamba nno naawe ndeka kati abaana abato
kali kato kampita na mami tekamanyi na mama wako mukazi watutaliwo naddamu nangamba gweddaawo nangamba njagala nkutwala ewantu oyo mukazi w'omulogo omusibire ebweru afiire neeyo taddanga in fact omukyalo oyo yansooka okugenda taddanga kuno wabikola ate nabikola kati ne mugamba naye naawe no omuwala oyo manyi kye yali akola yali ali mu kugezesa kiki ensobola okukola nsobola kukola ki obwongo bwange busobola kukola ki omuntu asooka ntandike ki bulungi naye nga mugamba naye naawe kati omukazi nza yamuyingirira kati mwagaza ki omanyi kyekitegeeza abaana bali eyo bangi ebweru Adija Kigozi babonaabona naye nga abantu ababonyaabonya bava wano ewaka Uganda abaana bali eyo bagwa eddalo eyo ku deportation abaana bali eyo tebategeera tubadde tumanyi nti abawalabu bababonyaabonya ne muvaako abawalabu babonyaabonya kituufu Adija naye bano abaana boolaba mbu yagudde eddalu biki waliwo abaana nga bali eyo infact nga baagala okudda ewaka nga tebasobola olw'abantu ababi abali eno betuleka eno ewaka Adija abantu babi oba muganda wo oba mukwano gwo singa mujjawo oyo ex mujjawo oyo abadde akulaba ng'ali ku kyeyo n'akomawo mangu simanyi oba akumanyi nedda simanyi alabika tamumanyi naye simanyi ekituufu ki naye yetaddanga kyensobola okugamba naye mwana muwala yaŋŋambako mulogo omutire yebweru taddanga kuno oba omuwanga nguse taddanga nange kenyini yabinkolako bingi infact nga era ayagala nnemmere eyo ngwire eddaluusiddanga bingi byazaakola Adija sagala genda nnyo kale genda wala nedda ntegeere abaana abawala gwe kyoba omanya babi kati gwe wategeera otya nti omuwala ono ali mulaavu nebbaawo kyatuuka nekyeyoleka buli omu akimanyi ku mulimu we tukolera kubanze saaliyo ku mulimu yajja yaŋŋamba kaakati obulwadde bwe banjijanjaba obwannuma ye yali ensibuko bwe banjijanjaba nali sikkiriza nze ng'omuntu bantu bakulu bwe bantwala we banjijanjabira omukyalo oyo eyanjijanjaba yali mukadde infact yafa nofa yaŋŋamba ekintu kimu yaŋŋamba gendewo oyo mukwano gwo nali awo sinnatabuka nnyo naye nga mbiwulira baŋŋambye n'obulwadde ye yabuviiriddeko awo wali otandise okuwulira nti omukazi ayagala bbaawo ne ku mulimu naye ng'agaba naye abantu nze sobola kwagala bbaawo biki nga mwagazaaki biki kati ani yasooka okugamba nti mukwano gwe ayagala bbaawo bantu ne baŋŋamba n'okuŋŋamba olaba olw'eggulo dda mu kifo wekiti ne bwekiti ojja basanga ne mbasanga ne sibikiriza nti tulina omulimu gwe twakoze buli omu nga mbuzaabuza tubadde tugabana ssente nenkivaako kati obulwadde obwo bwe bwankakasa nti ye bwe bwannuma ne banjijanjaba ne baŋŋamba ye nga kati ekiseera boyfriend wo bwe yabeerera mu laavu n'oyo mukwano gwo awo yali era ng'akyakuwa laavu yemu nedda nali sibeera tebya Adija bino ebintu omwana oli tebyagenda mbu okwanya omuntu mubadde mwenna mu laavu mwezi gumu 2 3 si bwe kyali like mbwangu immediately week emu n'olabanga tobitegeera weekito bwe kyali sigamba nti abantu beekwana ne bamala ebbanga si bwe kyali bwenuma obulwadde Adija omukyala yaŋŋamba ekintu kimu naŋŋamba wakanidde mukwano gwo naŋŋamba n'okutta asobola okutta era ajja kutta kubeera buno obulwadde bwabadde bwakutta naŋŋamba genda omusabe buli lugoye lwe yali atutta olulwo ogenda kulaba kati nali kyankalana nnyo naye awo namusanga saidawo zakato kuba yali abeera Mashendya ne mugamba mbadde njagala ku bintu byange byonna kuba nali namuwa ebintu bingi matamu biki masuuka kale nga ndi munyivu naye nga njagala kakasa kye baakoze eki kye baŋŋambye kati muli teyeebuuza nti lwaki omusaba ebintu ebudde bwe yali atandise okuneebadalirako nga nange sikyamuwa nnyo budde ate ke twali mu lockdown nga n'okukola kutono oli nga takyadda waka si ye yali ensonga naye mukwano gange ono yampisa bubi nnyo omusajja sinansonga
nti lwaki yandeka no obwo obulumi sibwina nako ku mutima naye abaana ab'obuwala bwe bulumi bwokka obunnuma obwannuma kakati bwe musaba engoye ne mugamba njagala buli kintu kyange kyonna ekiri eyo kuba nali namuwa ebintu bingi bino bi hot plate biki ebyokufumba kuba nali nze sitera fumba masuuka ngoye biki nga tutte ebintu bingi masowaani biki kuba nze nali njagala n'okufuluma nentandika omuwaawo ebintu ne mugamba mbyagala kati yemuza lwaki obimusaba yamadano naga tugende wako bijjeyo ngalowooza osaaga yali tamanyi era nsaaga kubaawo nali ku bulwadde obwannuma nga sikyamuwa nnyo budde ne tugenda yalina mukwano gwe ne tugenda bwali otambula baali batambulanga butambuzi muloko dawuno ogijjukira ne tugenda ne tutuuka ewaka ne njijamu ebintu byange ne mugamba njagala kwogera naawe nga wali toti namugamba njagala nemugamba njagala kwogeramuko naawe nali olwedde ntera okugendayo kuba yali yampadde ebintu bingi nga nali adda buli kimu akuyita nkufumbidde akamere ng'alina nze nalabanga omudagala nga nyina biki ebinnuma namugamba nno naawe obeera n'omudagala nagamba nze nyina ebinnuma biki kati olwo nga yandiisa dda buli kimu buli kyayagala nga ngenda nanfumbira nampa nze nga tewali kyemmanyi ate gy'omulabe waaliba wa munjuyo atandika okukola buli kimu nga tomanyi munaye oba toyina kyomanyi naye ate nga aseka wano bwadde eri ng'agamba kuba namugambako banaye taata waakyusa bikinaga tasobola ku ngeri gyakwagalamu bwatyo yankubira akakuli ku ngeri gyakwagalamu kumbe kati omuntu bw'omugamba weekiti aba agamba ye nyina sitepu gyentuuseeko bwe musaba engoye ne mugamba njagala kwogeramuko naawe nagamba oyogera nange ki nemugamba njagala kwogeramu naawe nagamba kiki ne mugamba gwe ne gundi muyina nkwatagana ki gwe ne boyfriend wange kyemubuuza muyina nkwatagana ki nagamba gweobola nsobola okwagala ku kabaka katalina magezi akatategeera nze nagamba boyfriend wakwagala nnyo naye muzaalira ayagala muzaalira nze akakasajja akatategeera nga nkagaza ki ne mugamba nedda mbuulira ekiriwo nagamba nze tewali nagamba wabula ononya ebintu byo ne mugamba mbadde mbyagala nali nabimuwa naye okusinziira ku kye baŋŋambye ne mugamba mbadde mbinonye ne mpiikingamu awo engoye zange nenzijjamu bwe namala ozijjamu nenzipaakinga nagamba mami oli muntu mulungi weebale nnyo weebalire eddala byonna byonkoledde nsiima nno weebale nnyo weebalire eddala naye toddangamu kwemalamu nnyo na mikwano gyo ye mwenyini nga bwagamba oli omwana mukalukalu weebale nnyo weebalire eddala byonna bambi oli muntu mulungi byonkoledde bingi naye olulala toddangamu kwesiga nnyo mukwano gwe yenna ebiseera ebimu ebintu bye muyina bye tuba tunoonya okufuna naye mugamba ki kyotegeeza ne mugamba singa wali oyagala musajja wandingambye nenkola ki ne mukuwa era nandi mukuwadde kubeera mbadde ngenda mumulekawo ate era ayina nnyini ye nagamba nzaako kabbaako tewali kyenkaagaza naye kyekyo ebiseera ebisinga ofunangawo okumana abantu bambi olina omutima omulungi naye mbadde nkusaba gukomaawo abantu b'oku duniya bannaye bwe batyo Adija oli omwana yammanyira ntwala engoye Adija nziyiwe Adija ogenda osanga engoye bweruti nga balusalako omukyala kye yaŋŋamba naŋŋamba genda ojjayo engoye ojjalaba kyenkugamba ne lwataasala era yajjamu wuzi naŋŋamba nikazo zonna dda yazitwala dda najja mu kiyungu n'apiikinga olw'okuba mubana nnyingi oba tomanyi na gye yalaze yonkebere ku nikazi Adija waliwo emikwano nga talina yingira kisenge ekyo talina genda ku buliri bwo idi betukozesa okulongoosa awaka waliwo omukwano Adija nga talina mikwano naye ng'olina bakliina nga alina komana wabweru waliwo n'atalina mmanya woosula
nga tomutwala wasula we mukoma oba muze mu bbaala oba kusanyukamu awo we mukoma tajja wo musange ku mulimu musange mbifo ebirala nga tayina kujja Adija nze oli omuwala sitaani ya ku nsi sisobola nakiruma namu nga ngamba sitaani ya ku nsi kakati ebyo we byaggwa maze olaba ki bintu bingi byayongera okuhapeninga kati awo omaze okulaba engoye nga azisazeesaze obukya busazeesaze wakola otya era naziteekawo kuba omukyala yaŋŋamba tobyambala bikwata obiteeka wali obyokye byonna byojjeeyo toddamu okwambala ekintu kyonna bikwata obiteeka wali just mbadde njagala omanye bingi ebyajja nga bihapeninga bingi ku byobyo ebiriwo ebyasinga okumenya omutima Adija ebintu ebiri spiritual bizibu oyinza obutanyonyola buli kimu mbeera gye wayitamu kuba biba bikunyiga omutima kuba ebyo byayita in fact nagezaako byerabira kuba we nafuluma ne ŋŋamba nagezaako mulaga nti nkuwadde buli kimu ekyange naye era teyasiima yayongera kundaga mutima mubi yankola ebintu bingi Adija nalwala nze tewali wa famire yange asobola sonyiwa oyo omwana okuva ku maama wange tewali kati wamala n'owona okugulu kwawona yali yakola ttalo naye balyanguyira omuntu eyasooka oddiraba bantwala neeyo waali wala nnyo namalayo nga wiiki nnamba mu byonna bye yakola kiki ekirala ankoze ebintu bingi bane Adija ankoze ebintu bingi just nno nga tosobola kinnyonnyola muntu nti nabaako kino yakuloga ekikulukuto Adija mbe yakolako ekikulukuta anti oli mu kunnoonya aze ankola ebintu bingi nze nali nnyimiriddeko nga natuuka nga olumu ng'osobola oyimirira mu luguudo oba emmotoka ze sinabirowoozo olwo yakoledde ayagala ofa accidenti n'otuuka ayagala ngwa eddalo akoze ebintu bingi kati yakulogako nga ayagala ogwa eddalo ng'owulira otya mu otuuka omuntu bw'oba ovaako weewulira ng'olaba tokyaliwo waawulira n'owulira ekintu n'ogamba ng'olaba ovaako ekituufu kyo kiri omuntu embeera yonna ekutuukako ogiwulira n'olaba ng'owunga n'olaba ng'okola ki n'ogamba bannange muntaase nze natuukako ebiseera kati bwe natuuka Adija nga mpise mu mbeera nnyingi neŋŋamba lwaki onoomuwala ekisooka omusajja si kyamwagala si kyasobola nakuddamu tewakyali kisobola kyogatadde n'ekimu kubanza oli omuwala nali mmanyi ko ku background ye nga sisobola sharinga naye musajja era nga keyamwebakako mwezi gumu nafunirawo olubuto yamala neyeebaka nebbaawo bali bonna pakati mputidde myaka seena zigenda werena bali bonna yaŋŋambirawo nga yakamutwala nze gundi nga nakwatidde ku musajja tosigaza okulogera omusajja by the way era kyekintu ekyo kyakkiririzaamu mu bulamu bwe buli muntu alina eddiini kati eyo yeddiini ye omutwe ne bwegumuluma agamba bandoze kati wano batandise bakubuulidde nti oli mulwadde bakuloze bakujjanjabye oddayo boyfriend n'omukubira kasimu noyogerako naye nedda namusanga nedda ebyo byonna nga byavaawo kati oli yamwefunza ali bw'ati naye kale nga ngenda nfuna ebirotoloto kumwefunza tonnyonnyodde yamwefundizaawa kubanga nkomye wano ng'oli mulwadde ku mulimu nga nze olwo that time nali sikola nze nga sitambula kujja kunnassa kola era nga ŋŋamba kuba naye yankubirako ko gamba ono mukwano gwa neesibako nnyo baawo olwo nga tebinnagenda wala naŋŋamba neesibako nnyo ate bino ebintu byakuyiriba bajja mukwata bamusibe gyenzira jadda oba okitegeera awo ng'akyalimu akasala ekkubo kati yazuukukangako n'ekiro nga yeebase nankubira naŋŋamba Juli ndoose bwekiti ne bwekiti baawo nomugamba kiki naŋŋamba ngenda kukugamba ku mulimu n'ogenda awo takumanyi okutuuka ku makya infact takumanyi nze sinnakubira ku simu neesonyiwa neŋŋamba bambi nayo no takyategeera kakati munnaye musanga era ye ku nassa tetwayomba tetwakola ki namusanga ku mulimu wennyini bagiyita na Moonlight ekizimbe ne muyimirizaawo wennyini ne mugamba nkubuulire okuva n'olunaku olwaleero awo ng'owonya okugulu yes nga mponye ntegedde everything eno wabeeranga eno nji abali ku HK Media tuline Julie
olunaku olwaleero agezaako tuyisako mubozi y'emikwano oba oli awo n'ekyeyo mutolosi buli agenda ku kyeyo atolokayo misinde naye ate ebyajjuli okugenda ku kyeyo nabyo byennyamiza bwe wabeeranga eno ewaka nga bakujjanjaba nga ye madamu ali eri ku mulimu awembejja mwami nga mutwalira mu ddagala si kuwembejja nga mutwalira mu ddagala mukyusizza ntya kati bwewaddayo ku mulimu bwe natandika okugenda olwedde nali mmategedde ekituufu kati mugamba muviira mu mbeera mugamba gyebaleko ngenda weyali kale ebizimbe tebyali bigule that time nga kuyiriba buyiribi nga sigenda nnyo na ku mulimu ebyo byebyantwalanga nyina byenjagala okonfaminga nga nze omuntu okitegeera okiveemu nfuna okusalawo kuki okutuufu kati nagenda ku mulimu ne mugamba njagala kwogerako naawe namusanga alya mmere weyali kale weyeezizise mbu waakolera alina obuntu bwe yali akola namusanga ali mu kulya naŋŋamba olina byeyagala okwogerako nange oba biki oyo omuwala namulumba nze ne mugamba nyina byenjagala okwogeramu naawe naŋŋamba nga biki ne mugamba njagala kwogeramu naawe kyogamba nali nkuyiseko n'enkuza ebbali nga sirina kyenkugamba ne mugamba si bya public sirina kugambira wano naŋŋamba kamala okulya ne mugamba oke ne mulindawo n'amala okulya bwe yamala okulya n'atuulawo n'alemerawo nange akati oŋŋamba ki awo nga bba wamwalibwa taliiwo oli emuyiribi naawe biri awo byakuyiriba talina nawe ofiisi ali awo ng'ayiriba bibye n'agaana oyimukawo kati kye nakola essimu ye yali awo ey'omuwala nengipiikinga nengijawo ne mugamba bw'onaaba ogyagala onannoonya nenkubuulya bye mbadde ngenda okugamba otuuza essimu yali talina paasiwaadi Adija nga ekiri mu ssimu nga gwe yali ayita ddade yamuteekako nga bwe nagamba Adija wange omubwati kumita emboozi nkubirako olwo oli takwata simu yange bwandaba wano ayita wano bwandaba wano ayita wano omulenzi nga nziruka emisinde bwandaba wano tayagala kukulaba nga wakugoba musinde kakati mukubira ku simu eyo yapiikingirawo yange tagikwata ne mugamba sebe eno gikwata mangu webale nnyo webalire ddala n'agijjako n'amanyawe bitabuse naye teyali mu nnomo sensi ze Adija waliwo obeera ne mukwano gwo byonna tonyumiza Adija omusajja gwe muganda nali maze naye emyaka 3 ebyo byonna tonyumiza yes naye musiru tategeera naye waliwo embeera nga naawe ekutuuseeko n'omanya omuntu kyasitudde kyazitoowerero namuyita bulungi ye nga ntegedde ebyo namunoonya buli wamu kuba buli lunaku mba mulaba buli kaseera olina okunnyonnyola ensonga lwaki onneewala olina okunnyonnyola lwaki onneekweka kati nze ebyo tonyumiza ebyogamba bwe namunoonya bwe nti infact olwo olunaku we nalaba nga tategeera nayogera naye nga kyekituufu nga tategeera abamusiimudde memory just nno natuna neŋŋamba tufudde ne mubuuza naye otegeera bulungi nanga ne mugamba kati olaba okuva nedda namugamba kati okuva n'olunaku lwaleero toddamu kunnyega bwondaba yali takyakunyega gwe wamunyega no anti namugamba no taddamu yadde nakati ne mugamba toddamu yadde okunnyega toddamu ne bwondaba ndabanga atandabangako ne mugamba nze ndi mutaasa bulamu bwange igwe bye bakola tebakola kufa oba owunga oba okola kiggwa amanyi nangamba Juli bankola biki bandoga nkwegayiridde ntwalo njijanjabe nkwegayiridde ne mugamba oli musiru nze akujjanja ne mugamba togenda kufa bakuloga lwa mukwano ne mugamba nkutadde okuva n'olwaleero ne bwondaba tonyega ku byonna bye wasanga mu simu ya mukwano gwe kiki kye wasangamu ekyasinga okusasa nyingi essimu by the way ye yatandika n'omusajja message za love Adija ng'amugamba mbuki inkwagala biki ebyo nkwegomba ati ono yali zari ye teyagambako nti oba onneegombera ki kati nno obusiru bw'oli omusajja nakati agenda agamba abantu okumanya tategeera agenda agamba nze oyo omuwala simukwananga nako nga mwamala emyaka ena no ye gwayina kati mukwano gwange simukwananga nako nze simanyi na bwe tweyagala oyo omuwala kyajja buzi
bwato wagenda agamba oyo omusajja asirike talina right eyogera enze olwedde sikyalina ku musajja kubambala bonna bali awo beesaana nga tibeesaana ogamba otya nti n'omukazi tewamukwana nako alija we byali bwe bito nalaba nga mpita mu mbeera ne ŋŋamba nze tuli etuwaabwe kankite alija by the way byayanguwa nze natwala passport ku kampani namala weeks 2 ne ŋŋamba yiyi ebyebweru ate bagamba birwawo bibonyabonya nga byanguye nze bankubira nze sagendako ebyo ku kampani kati tewaddayo ku mulimu ku Nassa Road ne ŋŋamba kati kankite bankubira in fact ndina ku Nassa ne baŋŋamba ogenda bweru saakibelieve nga saakikkiriza ne ŋŋamba weeks 2 baŋŋamba ebyebweru passport wali ogitutte kugezesa nga womanyi waliwo depression gyobeeramu noga akangezesa kino yadde nali nkyagala before ne ŋŋamba nga ndaba waliwo abantu besikyagala tunuulira nsobola bakola ekikyamu oyo omwana naye nsobola omukola ekikyamu n'engalo zange ne ŋŋamba bajja kunsiba nga sijja kulimba adija saayinaawo bulumi bwa musajja omanyi waliwo ebintu ebitutuukako nga bagamba si olumu obudde bwoba oyonoonye n'omuntu kikulu buba bukuluma naye omwana oyo yandisappointinga nnyo ne ŋŋamba kamuviire nja mukola ekikyamu ngumiikiriza ekimala ne ŋŋamba kaŋŋende era bwe byatuuka nali successful nafuluma bulungi mu nnaku entono nnyo kubanze saakola ebyo bye bagamba interview simanya biki kubeera ku kampani bampita leero ne bagamba ku Monday mugenda kuba nagenda gwakuna twalina mu kisiibo twagendera quick ticket ne bagamba mugenda bwe bampita nti mugenda banne ne ŋŋamba ate maama wange baganda bange ate ne mpulira ennaku nga saagala kgenda ne mala ninga naye kankola ki kaŋŋende awo ne nfuluma